Bannange abasiraamu salaamu alaikum amanya gange nze Robert Mutyaba Beka. Okay. Ebyo nalyo temulirabira kuba nga bwobimanyi osangibwa wa Robert? Mbeera no bwe bajja ku Commonwealth Inn Hotel. Commonwealth Inn Hotel Sane Hotel wensula wenkolera wali ofisi zange wege makagali bibiregase egenda okuzisomesa abantu ebintu bitwogerako in form of entertainment. Nali musajja muyimbi okubira ddala mu primary school. Era ebya commercial music wa commercial gwe tuliko tetwagala bya kwaya mu ssomero. Ati kakati ssomero gye nti kati bw'ota kyokola muziki waffe era ekyo kyongamba kyennyini kizibu nnyo wali oddeko nti munnayuganda yagenze nakoba w'enkole kizibu n'agikuba gayeka oba n'ajjuza Oxford otu yeka tewannabaawo munnayuganda agikuba yeka n'agikuba Banigeria bazikuba ekitegeera waliwo ekikyama twatta emirandira egyo jakwaya biki awo naawe ate yagala tuzza baleete tubasimbisera ne basomesa olufaazi mbawe piisi mugenzi soma solufaazi akwata ekimba ky'abajamayika n'ajja mu lyrics ze baakola n'agattira okwo abasinga n'azikyusa mu Luganda kyokka tusobola kuba na live problemu eriruddawo preparation nfu okakasa gwe linda living legacy ojja kulaba enjawulo kakati preparation yo nfu kati kyokola nze nayimba mu gy'ekinaana bwe nayingira senior 1 nentandika osomesa music mu masomero amalala nga nentandika okutwala kwaya mu competition n'abasomesa ate nebakuba okitegedde era abamanyi bamanyi kakati nti mukyo music namubeeramu naye namuyinamu nga na mission kakati ebintu byonna abayimbi bonna balina excitement bonna bali excited abayimbi era bw'otunuulira kale si bonna mulimu ennamba entono eri well prepared era bw'ogituulira n'ogigoberera mwonootuna erinnya liyinza n'okuba sirya waggulu nnyo naye bw'ogenda omusimaasima ng'ayimiririra teyeetagana kumanya bya covid oba yaliyo weebali tugereze ku Bobi Wine. Bobi Wine yali muyimbi fine naye ng'ayina preparations z'akola nga ye na-investinga ne Banjuman I believe ne Banjuman abikola naye ngaba nti family y'emu kiri mu family y'emu naye tulina amannya aga frustrating nga last time nalaba muganda wange Shanks BBD okitegedde Shanks kale yali ayogera naye nga ndaba talina kyagamba talina kyagamba oba okitegedde agamba yaleeta Chameleone talina kyagamba very good yamuleeta but what are you showing for yourself ffe nga abaali bakulaba that time oba n'abaali bagoberera this time bwe bakutunula are they proud of you? Are they proud of Shanks? Yes otyo okitegedde bwe bakuwa omuzindalo ng'ogenda kuyimba oteekwa okuba nga olina kyozimba kyokola music we South Africa kizibu nnyo omuntu okukola music video ng'alaga ebyobugagga bingi so nga ate bagagganye lwaki nti alina abaana abamugoberera bw'anayimbira mu Lamborghini oba okitegeera omwana amugobera ajja kwagala naye okubeera mu Lamborghini nga tannatuuka kikyajja okukola jagenda bbe asobole okufuna Lamborghini so bw'ayimba n'alaga nti wadde ndi munene nnyo naye nyimbira ekatwe this is our life okitegedde but you can struggle and get out of there and have a name like mine okitegedde omwana we yayita mu mitendera emituufu kati nali muyimbi naye okuyimba nenkukola ki lwaki wakuta bayira tewatubuulira nsonga yo nava mu kuyimba olw'okuba nti nali siyimba just kuyimba nalina mission nga mission eyo nali njagala nga bw'olaba abayimbi bonna b'omanyi abahipo ekyo gy'okwogererako obanga tonakituukako okimanyi nti music yavuga fashion sometimes most of the time yes kati rock aba yakuba amannya agaali mu rock begatunda okitegeera kati hip hop ono aluddewo akamu busi naye tavaawo kulwalise culture kati abasajja nga Nelly sijagenda nnyo basajja bemumanyi kuba ebintu byabwe ebimu abamu tebabimanyi ebyabali bemumanyi bimanyiddwa naye tugende mu bantu abamu
kati Nelly yeza amanyiddwa ng'omuyimbi naye okimanyi nti Nelly alina brand y'engoye gye bayita Vocal ne Apple Bottom ekola eyo line ekola z'abakazi Vocal ekola z'abasajja Apple Bottom ekola z'abakazi tugende ku gundi ku waddewo no Econ alina line y'engoye gye bayita Convict yakuba n'oluyimba Convict okitegedde kati nali njagala nkole brand era eri registered actually ne wano mu Uganda bagita Wikidest Wikidest abamu bakirowooza mu ekigambo nga bwe kiri nti ate bya mizimu biki no it's a brand to sell you look for something that appeals to your market gwe yali akitandise Kampala era eri registered Wikidest okitegedde nali ngenda kukola addict nengendo ginoonyerezaako nga addict waliwo abalina brand y'engoye mu Bungereza nga bagiyita addict okitegedde kati nga njagala kukozesa music as a way to have a license to talk to people. Yes. Ekisooka omuntu akera ku makya Masembe waffe tumumanyi bulungi Masembe waffe akigitaniza ku byekiyimba naye ekiyimba ekyo teyasoma music nga teyamusoma naye asobola okukigitanya n'ayimba n'abikata ne binyumira abatamanyi music okitegedde naye nga bamanyi music nasobola n'owulira mirundi 8 okitegedde kati bwakikwata olw'okuba nti bebawa tebamanyi kye balina kufuna n'abafuna n'abagaba tebamanyi standards kitambulira mu kavuyo kati ye nalooza amanyi nnyo tosobola mu advice njagala kutegeeza wano olaba commoners abamu bye baali bajjawo abamu nabasalako busazi olw'enneeyisa yaabwe ajja nga bwebimanyi ajja ate amanyi wa kitalo nnyo asibye empale balance abantu baffe bali corporate kati naye nawaliwo omuyimbi gwe nagamba abamu baatukiza amaanyi oba sibaatukiza simanyi naye namugamba gundi bawerako nno naye omu namugamba nti olina erinnya netegenda kubeerawo bbanga ddene naye ogambye olina talenti ey'okutunga bino si byakwekweka tuyamba bantu omuyimbi ono yali Papa Sidi Papa Sidi mukwano gwange yanjuzi namusanga nagaja kujandabiko okitegedde nimugamba Papa Sidi ogambye olina talenti y'okutunga nyinza okugenda e China nekubira labels kwazi zoyinza obutasobola zikuba okitegedde notandika okukola fashion zo naye olwokuba nti olina omuzinda right now abantu ebajjula munnakibuuba munambola ne Musaabaza ogerako engoye zo bonna babawo bakitegedde nti engoye ziri ezanyumidde omuyaayi papa yazikola olwokuba baagala musiko neneeyisaanyo bajja kuzigula n'atakiraba ne mukakati olaba Bebe Cool erinnya li bwe ndiraba lirimu kind of that cool thing that cool thing can relate to ice cream something cool otegedde nti senga Bebe Cool akola emosene zaguzeemu hama otegedde akola omuluka bwa ice cream nga buli kindagatini kabeerawo otegedde ndi Bebe Cool okitegeera abaana baba bajja munywa Bebe Cool walinnya okitegeera ngaŋŋamba nti you use the name that you have to have your fan base it becomes your support tuli wanti tuli bamaanyi ku channel yaffe naye we get some clients okitegedde kuba bitwogera abantu babyagala then bagamba no engeri gyayogera ebirungi ne byatunda birabika biki birungi kati abantu bantu tosobola mugamba kintu kuba ye muyimbi ali ku form today okitegedde ekisooka ekyokubiri omuntu wafuna sente tebakimanyi nti there is one get the money two have an understanding of how money work and how to keep money tebakisoma era baddayo kuba ali people with the money okitegedde kyekiremesezza abantu abakola ki okukola tebathinkinga beyond the box or beyond music mu COVID kyakoze ba promoter n'abayimbi tekikoka listen to me nti there should be life after music there should be life after music and if they were well prepared they would not be asking for that money I'm sure definitely okitegedde nti bwe nfuna ssente Katonda nyambye nkubye oluyimba terujja kunyuma forever
kubanga music yono gwe bakuba bano abantu ekisooka sookera ddala bafaanizi ba music mu Uganda bamalaya balya buli kimu ate tebalina royalty enkya bakuwagira luli ne bagamba takyafuna oyagwamu ne bakuvaako so nga ate ab'ebweru be baba bakwagala paka tebakuvaako babanga ttiimu ya mupiira nti wa Manchester tava ku ki tava ku Manchester is a culture okitegedde ne kakati wano e Uganda kitegeeza nti bw'okuba oluyimba lumu olulungi n'okuba olumu nga si lulungi tebadda kati ziringa za zaala goba ozifuna okoze eki ofunye babodyguard ani akunoonya bulijjo osola kawempe teri akumanyi okubya oluyimba kati ani akunoonya ofunye babodyguard omuyimbi n'omusanga n'abantu nga 8 okimanyi nti Bobi Wine one day waliwo twali tuli naganze mwana ondaba babyampa kyeji kwe kuli amafuta airtime n'emmere y'olunaku kyeji olumala ozikola nga zigenda ku account zigenda kukola birala yo olunaku lwe eji kyeyava yayita ku bayimbi bano ayina management era kyetwenkuzayo eri mu musomo gwaffe yayina omukyala ayina value era gyetugenda eyo gyetugenda kakati bano abaagala okutambulako naye ne bamugulira ekyemisana amaliza ekyetaano kyekisigadde bateekamu amatu abaagala okuhanginga apu naye bwatyo yagamba okya nti waliwo system ekuuma ssente bwe ziyingira kati ziddayo kuba iyo omuntu gwotasanga ng'akaaba nti simanyi batuwa obuwunga simanyi biki akyeyagamba instead nokola takyakola even before COVID was not working naye ng'ali anywa okitegedde kakati twongerako Bobi Wine ng'omuyimbi si Bobi Wine nga politician tutundire Bobi Wine oyo omuyimbi era yetakaaba why okitegedde kubanga he was well prepared. There is life after music era kyokolaba life after music sustains him up to now bannaffe kyebatakonsidera nera nabagamba nti nga nakiraba nga njagala baya ne sakireta direct kati mu living legacy mulimu omwana yafuna ssente era ezamugwiragwira bwe bityo ne tulaga how to handle such kind of situations omuzannyo ogwo gwa living legacy Kafeero mujjukira bulungi Paul Job Kafeero yalina ekikofiira kye nkyogerako nnyo n'ekikofiira kyeyambalanga si yali akikola naye nga kyafuuka nga abantu bajambala efaanana eya Kafeero okitegedde senga yali akikoze bulungi nayo enkofiira eyo n'agifunira matiriyo ng'eri special ne bakola abaana bonna bonna ne babanga benage nti olina abantu fabireyo n'afuna omukazi nga yasobola okumanaginga ebigambo by'okutunga ebyo abaana bonna bonna ne bagenda mu kutunga enkofiira eyo n'olwaleero senga abaana bali ku nkofiira emu balya butereevu okitegedde ne kati musajja watu yafa saawa eno gundi alina Bad Boys gundi Tupac Puff Daddy alina gundi Puff Daddy alina Bad Boys alina Sinjon ne Bad Boys ne Sinjon ekola nnyo okusinga Bad Boys kulwokuba terirating nga nalinnya lye abamuteeka kiba hitinga nnyo nga bwolaba G-Unit bwe yalina 50 Cent naye tutunulira omusajja yafa mu 1996 gundi Tupac alina lebo yenge gye bayita Thug Life omusajja amufune yasinga abayimbi baffe abali wano abalamu okukola ssente okitegedde yafa over 20 years ago tulina abantu babiri lwakuba bano Uganda babagatta olukuba ekiyimba kino abantu ne bakumanya nti oli celebrate no you are famous okitegedde paka nga okutuuse ku status ya kubeera celebrity okola erinnya n'obeera famous bw'obeera famous n'otandika okubeera ng'ofuuse role model w'abantu ng'ofuuse value no baba famous role model Lady yali musajja muyimbi mulungi was he a role model okitegedde nti yes he would be a role model had he to think that people are following me
let me make a music school because I'm a good musician. Let me make a music school and pick talent and develop that talent. Bw'otuuka mu status eyo n'otandika abantu ne bakucelebratinga be bakugraduatinga n'ofuuka celebrity. Baserebu we bali kati wano wano tewali serebu kati oyinza okugamba nti sijja kuneminga amanya gamu naye omuntu gwe njoka okugwirako ali mu status ya celebrity yandibadde kabaka ye kabaka si yandibadde Ssaabasajja kyekimufuula olabeko nti Ssaabasajja wuli ayita wali walabise eba nsonga naye ng'ensonga ekyusa obulamu bw'abantu. Kibeera tuli misusing ebigambo abantu bali famous abasinga mulimu abamu ebimanya agamu gyagamenyaganyiza abantu abalala bali popular bali famous tebali celebrated. Tuyinza kulwanira nti nze batume oluguudo olwo erinnya lyange ng'olina ebyewakola balina kukeerako makya ne batuuma ne bakusaba olukusa okozesa erinnya lyo batuume oluguudo era n'obawa conditions nti buli mwaka mu family trust yange njagala sente bweziti kulukusa erinnya lyange. Bannange njagala tutegeeragane mu nsonga eyo nti waliwo lebo y'okutegeera nti ebintu bino biringanga ebiconfusing naye try to get an understanding of the whole concept. Okiraba kyoyogera ku layman's understanding kituufu era kibakolera bakikola naye lwaki tewali risiki. Kiki ekiwanguza omuntu yenna abantu abasinga love na skill oba okitegeera teri mulimu gutalina sente gutalimu sente nkiddamu teri mulimu mu nsi muno mpayo example gwe kyolooza mu mutwe nze nkikumenyeremenyere nkulage nti nakyo kirimu sente wempayo kyonna kyendowooza nti temuli sente. Very good. Kati nze mutyaba Robert Abubeka ompadde idea eyo genda noonye ettaka ongambire nti okuyola kasasiro kati kwe ngenda okukola oli agamba nti okuyola kasasiro nga temuli sente. Yes, era babazaala wa babyozi ba kasasiro abakola mu ttooyi wekitegeedde kakati nze olwaleero oŋŋambye omulimu oguliwo gwakuyola ki kasasiro wekitegeedde ngenda kusooka njole kasasiro nga mutetenkanya mu ngeri yange ntya ngenda kusooka tuli basajja basiraamu tuli bakkiriza naye embizi si ffe twazitonda okitegedde kati wooteri eno gyolaba tetulina kasasiro era tetumusasulira nti tuddira emmere efiise ntugiwawa embizi n'aliisa ekisolo kye naaba nga nafe atuyambye ebimere ebyo emmere ebirala so kati bwe tuvaayo eyo tudde ku kyakasasiro yennyini okumukolamu sente nti ojja kugenda ofune otandika omuyoola nga omukolera ku small scale naye nga bakusasula onoonye abalina embizi ogende nga obitwalayo ebimere obyexposings okitegedde onoonye ebintu ebirala ofune wokolerakolerako obyanika ebisobola okwanikibwa okitegedde olwo small scale okitegedde obyokye kuba kyetukola wano kati bali mbajjako sente naye ng'ate sente zenfulumya ntono kuba okwanika kasasiro bwe mwanjala bulungi ne muteekamu kaleeke nfunye neyazika nemwanika n'akala ne mwokya kati bwe mpeza akasente ne ngenda mpangisa awantu si kugula kwa ekayitako kipangisa okizo kipangisa emitwalo nga 2 omwaka oba 10 okitegedde nemanya nti nfunye miliyoni yange
ngenda kupangisa eka 10 tutandise okulinnya lego bemala okupangisa eka zange 10 nentandika okusoloza abantu nange kati olwo mbimbyemu n'okuseera ntandise okuseeraseeramu bamumanyi kazi omutwala efficiently bemba ngambirwa kuna loba lwakuna ate bemutwala nkuwa kadeya muomuteeka nkuddizaayo toyinza kunvaako ati awo nowafa atwala obudeeya okitegedde kati bwemmala nempangisa ekimotoka ekitwala kasasiro noko eka yange eri ziri zenawe epangisiza kati bwemutuuse eyo ntandise okufuna kapito omungi mu kasasiro oyo mwennyini ntya nga ntandika okufuna abayayi bange basasula obusente butono sosola obuveera teeka wali amacupa teeka wali oba gatisoba tegatise kuteeka wali ndabirwamu biki kuteeka wali then kasasiro n'omulala okitegedde nga tufuna engeri gyetutandika omubunzaamu tumukolemu manyiwa otegedde tumukolemu ki manyiwa ono buno obuveera wali abagula recycling gundi otegedde tulondamu ebyuma tulendamu kopa kubana ezivali aluminium bamugula bbeeyi ndala otegedde kati ngenda okumaliriza nga yaadi yange ate efuuse kyabugagga nnyo gyenkoma okufuna kapito eri gyekoma okugaziya empaya y'ebisaaniiko gyenkoma okufuna kapito ate mwenyinyini nga muzza nga mubaguza mulina ebimuli otegedde mulina ebikomera ebirina amagirasi agatise actually negirasi bazirecyclinga so bwoziweza osobola ozitunda mu company zirecyclinga so sitaze kufuna sente so buli mulimu gulimu sente niyo ogukutta otya okitegedde kakati olwokuba buli mulimu gulimu sente kyenakugamba nti omulandiro ogusooka zimba value human resource human capital okitegedde nti teri muntu asinga kuba kukwesiga nga mukyalawo bwembonga weyisa bulungi teri muntu ajja kukwesiga nga mwanawo okitegedde naye abaana bano tobagamba jangu kole abaana bagazise kyebakola kyokola waliwo omusajja atunda eddagala musajja oyo yaŋŋamba yawonya abantu yawonyako ne queen yawonyako simanyi baani musajja oyo wakirevu yabeeranga kyondoza mwamutyaza nako enyendi erabidde wakirevu kyeru bwekiti profesa muddagala ekitugavu yaŋŋamba abaana be bali ku univesity naye nemukaba basoma ki nanga oli asoma siba ebiriirwe nemukaba lwaki tebasoma bino byokola ngaoŋŋambye oli wakabi nnyo ti mwana wattu abaana nga bwobimanyi nti wabagazisa mulimu ogwo lwaki wakola complex okitegedde ng'omwana gwajaga nti thats our offices those are our offices akula ina laavu yeki naye gwe okyafumbira mu kasuwa ddagala fumbira mu bisepeki kati omwana naye tikyapiiri nga tolina packaging tolina kiwa muswaza n'omuswaza kakati nti bw'ofuna buli lwofuna human resource oba obuildinga capital kyobola abasajja abazaala ennyo abaana edda nga balina n'abakazi bangi bagaggawalanga nnyo lwaki nti babanga n'ebibanja bingi ne leba ate nga tesasulwa kale ate kyawule mu nnaku zino nti singa abaana abo basasula okitegedde nti buli lwemugejja wano we muli nga muggulawo branch bwe muggulawo branch omukumu yagenda wali experience ebaawo ne sente zibaawo ne defense ya capital ebaawo kati ekiseera ekyo wekifiira tekisobola butakola okitegedde ekiseera awo tekisobola kugamba ekiseera kiba kimu naye nga nekiri concrete tosobola kimenya so mubeera safe mubeera very safe naye twogera nti ku nkokola bibaamu bwe mbanga temulina understanding oba office okitegeera first of all wakati mu kuzimba capital wakati mu kuzimba empire family empire muteekwa kikulemera ekigambo kibatalaamu buli kino kyokoonako understanding your capital manya lesson tujja gituukamu legacy nakyo kirala naye nga byonna bizimba ekintu kyekimu nti you have to have an understanding of business administration, the values of respect and standards
acceptance of who you are. Tuli ba Luganda munnange nze mbiyize mechanical embimanyi nagana ogenda ku ssomero ne muganda waffe abimanyi naye atina okusoma akoze eki asomye mu kusoma ye mu office ajja kutwala position ennene okitegedde ekyo kikakata kwabo abazadde n'okubeera nti bakola emisomo within the family. Kuba wano mu Uganda, I'm very sorry to say, we don't value people with the knowledge. We don't value. That's why we don't want to pay a lot of money to those people. Nti oli agenda nasasula consultation. N'agenda na consultation. Business. Okitegedde kati obula ne baloya bawano si bagagga nnyo abasinga kugira nga faamu nene si bagagga nnyo osanga no faamu z'ebungereza bakugambe n'abali mu America weewuunya kuba abantu babatuukirira. They need to build the stuff the right way. Okitegedde muganda wange kakati kyobola benkokola tezibaamu okitegedde nga mwina proper understanding failinga partner determininga 100%. Ne mukulaakulana partner era determining 100%. Let me tell you something. It's very hard to take dark in Eagle School. Okay. Okutwala embaata ssomero lya Kamunye kizibu nnyo. Otyo lwaki? Embaata situgamba nti mbi lolyagatya era bamuffe tuli embaata no embaata si mbi embaata ewuga bulungi nnyo esobola okubbira nebeera munda nekola byekola embaata tesobola kukkiriza kaana kayo nga kalwana n'akalala ne kakatta ate Kamunye ye kyekikola otegedde embaata tesobola kubuuka ate nga Kamunye ekyo kituufu okitegedde naye n'ebiwawaatiro so buli omulungi mu kirasi mu standard ye naye nga ku standard ezo kuliko akola ki kuliko asinga nti Kamunye ekozesa obwongo bungi nnyo okufuna emmere okusinga embaata kuba egenda n'ebeera waggulu mu bire neeyisa ebire oluusi okusevinga energy emala essaawa nga mukaaga nga evudde mu heavy air negenda mu lighter air ne saving energy kale beera mu ndobo neeraba ekyennyanja negoloza eyinza okuba nga erimu 30,000 feet above sea level oba 20 oba whatever the case zipimankako ngansi okitegedde naye Kamunye neeraba ekyennyanja nagaa nti kino Kamunye tekuba miss ne woba oyagala otya bweba erumbye kizibu nnyo kugamba okuba miss enza n'okufa ku maanyi n'obwongo ne determination gyeteekamu ne calculation zekola frustration ezo giyita okitegedde kati neeryoka ejja negamba nti ekyennyanja kiri wansi nkiraba nti naye nina okukirya nti ne calculating ekisiikirize kyayo olw'okubanga yeesinga okulaba neekwata ekisiikirize n'ekiteeka awali ekyennyanja buli ekitambula yerebe erina eri mu mita emanyi ekyennyanja bwe kiba wano ekisiikirize kibeera waggulu wa kyannyanja wekiteeka kati ekyennyanja bwe kiweta bwe kiri nga Kamunye naye esala okiraba nti eba eri mu focus kakati weetuuka okukuba bwe pa ekuba kyannyanja embaata obwongo tebuyina kati kitegeeza nti omukyalo ono bw'omwami bw'aba nga alina level gy'aliko nga tetuuka ku standard gy'oyagala ku ebyo by'okola okitegedde somehow somewhere ojja kozesa either amaanyi mangi nnyo okumutuusaawo oba okukusuula okitegedde so nga ate singa wakozesa amaanyi amatono ag'okunoonya level ng'otandika okusinza ku kikyoli okitegedde ate rate of success eba waggulu nnyo teri akugoba teri kaguwa nkugambye abantu abandekawo nga gira maito yatoteekamu baagala oteekemu bangi nnyo I was very patient. You have gone ogenze genda abantu bali biliyoni
mwenda baden bali musanvu kitundu Zinoonya. buli waliyo omulala gyokunjagala why I can't get another one Pressure. gwoba ogenzi genda era nze love and relationships is one thing that I don't give too much time bw'oba wa wansiko ogambye wa wansiko nawe oba muyivu tewali problem why you can adjust Not the adjustment is taking no ogambye wa wansiko bulamu. bw'oba wa wansiko okitegedde ne education tutwogera ku education walubaawo yekka education ali beyond that Common sense. Eduko ekigambo ekyo kitegeeza understand to learn something Okay. in any way. Okay. Kati nyinza okuba nga olina bachelor's degree naye nga nze nina skill mu kintu kyange. I'm educated in my work. So you bring your expertise in that school and put it in what I'm doing and you make success. Oba ng'oli talina kyali bantu bangi ng'ombuuza naye ggwe oli ki tinze ekijja kyekijja bannaffe abamu abakola comment tweyanza nnyo bakola comments abasinga ate era tweyanza nnyo abalala abayamba ku bannaffe ababa tebakoze eki tebategedde mu comments ogenda bamuzzeemu nawoga bungi naye nedda ekintu kiri bwe kiki okitegedde si bwenna nti mulina okukkiriziganya naffe naye gezaako okwanalizinga ekintu oleke confusing abantu abamu bintu betumu biri fragile n'abantu abamu bali fragile okitegedde nti bw'oleeta ekintu noba nga totegedde bulungi noconfusinga ddamu emirundi ng'esatu olabe komenti eri relevant oluusi eyamba yes tuyinza okuba tukoze ensobi naye nga bw'okitunuliramu oluusi nga ddala nsobi it's very welcome. Yeah. Ne waliwo ate oli giraba mbi just because I know. Naye ensi bwetyo. Nze munsangibwa wano Commonwealth Inn Hotel ebajja kafo kalungi kawoomo kali quiet ate nga n'emmere yaawo onaagimanyi ebijanjalo byawo ebiri bibaawo era ogenda kulya ompange ennyama nga nzize wano ate era nti engeri obwongo bwe tugiteekamu businga aguza ennyama wali n'okuuma amina tweyanze tulina za apartment waliwo bar and restaurant nebbeeyi erikamu y'abantu abasuze wansi yabirekero tetulina swimming pool tetulina conference hall tetulina gardens that's why kita ini waliwo ebiba birulako okufuuka hotel